Abedi Bwanika buli omu ndowooza akimanyi nti yeesimbawo ku bwa president. Yali candidate nange nga ndi candidate. Kalulu bwe kaggwa nengenda mu kooti kubanga babbye akalulu. Nennonda balooya abasinga obukugu mu kibuga muno ne tuteeka petition y'amaanyi nnyo mu kooti ensuukulumu mu Uganda. Mujulizi omu ku baali ku mwanjo ba Museveni abagamba nti bwe abulimba kalulu katambula bulungi, temwali kutulugunyizibwa, temwali bubbi, temwali ki. Abedi Bwanika. N'omukono gwe mujulizi wani kalulu tulimba katambula. Abedi Bwanika oyo kati yali mu kugamba nti tabeerangako musiru, nze nali saagala embeera ekyuke. Balooya abamanyi era ne Abedi Bwanika obujulizi bwe kooti yabugaana negamba nti waliwo obubbi. Ti Abedi alimba. Obujulizi Abedi bwe yaleetera kuwa ku Museveni kooti yabugaana nti Abedi alimba. Kalulu tekabadde ka mazima naki na bwenkanya. Tekera okusimbwako omuntu yenna Ssemujunganda. Ne mu kalulu akawedde Abedi yayogera ebigambo byensobola nakuddamu Abannayuganda bakyajjukira ku kwani ku Dr. Besigye. Era ne balowooza ng'ono alaba enteru eggweddalu ku kyalo ng'etomera buli omu. Naye olw'okuba etomera gw'otakkaanya naye n'oseka, ente eyo yatomera Dr. Besigye. Ente Abedi Bwanika yatomera Dr. Kizza Besigye. N'emukuba singa teyamusanga nga musajja mugumu mutendeke. Yali emumalidde mu ttaka. Naye ng'eriyo abasanyuka mututomeredde kati bagenze okugira bwe bati ng'ente bo beesisinkanye ng'ebatomera. Naye kati ngaffe PFF erina abali abasajja abagundeefu tugamba ako kaba kavuyo mu opposition ke tutaagala kukkiriza. Opposition munnange mu myaka 5 kulemererwa kuzimba kapasite eyo. Nti okimanyi bulungi nti mu lutalo nga tumuwadde olutabaalo olwasooka ye basooka okulonda sipiika ow'NRM nga tumuwadde amagye agamala, tumuwadde buli kimu. Kati gwe oba komanda tuba tukutwala na ku kalaba. Owaddeyo amagye gaffe mu ngalo z'omulabe. Tewetaaga na kudda mu maaso gaffe kubaako natusaba ati ate okukomandiga ejje eddala. Olutalo olusookerwako olemereddwa. Yalemererwa olutalo luno lwennyini olw'eggombolola waali kati tusobola mutwala ate ku lunene lusuka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amannya nze Haji Mukiibi omusomi w'edduwa. Nkuba omulanga mwenna abali ebule n'ebweya abali emangalibi ne mashariki. Buli kimu kyonna bw'owulira nti ekyakukwatako kyagaana, buli ky'okwatako emikono tekikola, nja kukuyamba era nja kukukolera buli ky'oyagala. Mujje mbasomere edduwa kijja kutereera. Omuntu atasobodde kutuuka wendi nina ettogero. Ompa amannya go nengawandiika nengasuula mu ttogero nenkulombera edduwa. Ebyo byonna by'obadde olowooza byonna bijja kusimulukuka. Haji Mukiibi nsangibwa ku nnamba 0752 0708 Tewali kigaana kyonna nga Allah ye mubeezi waffe. Tweyanzizza nnyo, tweyanzeege gwatulaba wonna w'osinzira okutulaba kw'emboozi mu UG. Nze Geoffrey Mayanja nga bulijjo. Wendi nnyo nkakasa nti no bitambula bulungi nnyo saidi eyo. Abanafu abatulaba nga musinzira mawanga ageebunaayira mwebale nnyo mwebalire ddala. Tubebazaako ensusso olw'okutambulanga naffe ebbanga lyonna bakaba mutuweereza comments na biki byonna okuwabulamu wonna wali okusiima byonna tubiraba. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Ate n'abanafu abasinzira ku butaka wano namwe twongera okubyebaza okufisa akadde ate namwe ne muba nga mutulaba bulungi nnyo. Olunaku olwaleero ndina omukulu Hassan Kirunda okuva mu kibiina ekipya ekya PFF, People's Front for Freedom, ekikulirwa omukulu essaawa zino Lord Mayor Elias Lukwago nga ye chairman waakyo n'abalala nga bwe bitambula saidi awo. So gwe ndina olunaku olwaleero ono nno yeegwanyiza obwa meeya mu Lubaga gwenza okwogeramuko naye essaawa zino. Awo wajja abantu bangi ababaddewo era abayiseewo wadde nga yagamba nti okuva Electoral Commission bwe yalangirira gandi ekifo kikalu tekibadde nga tekibangamu muntu yenna kati ye yalinza okuba nga ekintu akikwasa ebintu bitambule. Tugenda kugenda ku nsonga
ezifa mu PFF era nfunye omukisa mbadde sifunako omuntu akuva side eyo. So tugenda kwogera ensonga za PFF byonna ebitambula side eyo n'ebirala kutunagattira. Soko nzikiriza akubuuzeeko tutandikirawo. Nsanyusa okulaba. Nange bwentyo nsanyusa okubeerako ku mukutu omuganzi guno. Mbadde ngugoberera nga ngulaba ku TikTok ne ku YouTube, Facebook nga ndaba abantu bo hostinga. Webale nnyo okukyuzinga nga abantu b'ensonga abalina kye bategeeza eri eggwanga lino. Abantu bangi bakyaza abantu noga kati ono ensonga ki gy'ayogedde. Omuntu asobola okwogera ebigambo 100 naye ng'okubinoonyaamu ensonga naawe okaluubirirwa nnyo. Naye okuva lwe nakulaba ogezaako okuleeta abantu at least abalina ensonga. Amiina. PFF etambula etya? PFF etambula bulungi. Yateekawo obukulembeze bw'ekiseera, baatulwaliriza okuwandiisa ekibiina, but at the end ebbanga ddene Electoral Commission lwe yalaga obunafu bwayo, twamala emyezi 8 ng'everifying emikono 5 buli ku district ba returning officer ng'emikono 5 gyabatwalira emyezi 8 naye ne batuwa ekibiina certificate ne tugifuna naye nga ne road map bakituwanga emaze okutambula kumpi ng'egenda kutuuka wakati naye twasobola okusimbawo abakulembeze kwabatuwa certificate ku Lwakutaano ng'okulonda kw'abavuka kwa Lwakubiri naye mu kaseera ako twafunayo mu bifo eby'enjawulo Lukungiri, Bugiri n'ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo twafunayo abantu be twasimba mu bifo by'abavubuka era ne tubiwangulako ebitundu ebimu bwebiri. Ekibiina kino kyatandika nga ffe bannannyini kyo kye kipya naye ffe bannannyini kyo eggwanga litumanyi tuli bantu bakulu mu politics era abantu bakimanyi nga abantu b'ensonga mu byobufuzi by'e Uganda abatebeera mu politics wa kuzanyirira. Abantu bangi balina ebibuuzo bingi ku kibiina kya PFF okuva 2004 bwe bawandiisa ebibiina kye kibiina saazi nekisinga obuto. Okuva 2000 mmeka? Okuva 2024 bwe bawandiisa ebibiina 2004 ekibiina kya PFF saawa zino kye kisinga obuto bibiina ebyakawandiisa. Kubanga tulaba nti nno PFF tuyinza okugamba nti yeekutula ku FDC oba abantu abagirimu abasinga obugundiivu bava mu FDC. Gw'omukwaba bava mu FDC oba ogyegaatiddeko wano? Sebo era nkugambye nti tetuli bapya, tubadde mu field. Oyinza okuba ng'obadde mu naye nga tobadde mu FDC. Kyenjagala okutegeeza abatuwuliriza nti kye kibiina ekyafuna obutakkaanya ne FDC enajja Nankumbi ng'evudde ku mulamwa ku nsonga ezaali zituleese okuwandiisa ekibiina ekyo mu 2004. So ne tugamba tetugenda kubeera nga ba DP bwe yagenze Mawungo omulaba akola endagaano naki ne Museveni. Tetugenda kubeera ba witness ku kulaba nga n'abakulembeze b'e Najja Nankumbi bakola ekintu kye kimu nga naffe tuli awo. Ffe ne tukola ekyobwangu ne tuvaayo ne tukola ekibiina kye bayita PFF. Era FDC eri enkadde emiramwa gye yali ekkiririzaamu gye miramwa gye tukkiririzaamu e Katonga. Tukkiriza mu kuleeta obukulembeze obugatta Abannayuganda bonna kuba tugamba nti eggwanga we liba lirina pulezidenti omu, prime minister omu, ng'ebifo byonna bijja biriko omuntu omu nga twegatta. Lwaki bwe tutuuka eno wansi abantu beeyawula ne batandika okubeera nga waliwo akabinja akagabana akalala akasigadde ebweru? Twagala ozimba eggwanga eryawamu era kyova olaba n'ebigambo bye tuli mu kukozesa kumpi bifaanagana nti twalina eri nga tugamba one Uganda, one people. Eno twalese freedom for all for freedom. Nayo tugamba eddembe ery'Abannayuganda nga bali awamu, freedom for all for freedom. Era otunula amakulu gaakyo ge gamu ne one Uganda, one people. Era bw'otunuulira ebintu bye tukkirizaamu wano eno baali bagita Forum for Democratic Change. Forum for Democratic Change. Forum yekungaanyiru. Freedom erirwanyirira ki? Eddembe. Eddembe. Change
okuteekawo enkyukakyuka era na wano mu PFF tugamba peoples abantu aba bulijjo abafunye entabiro peoples front for freedom be bantu front yentabiro ey'okulwanyirira ki eddembe ly'abantu kyekyo ekigambo ekivunulwa peoples front for freedom era abamu batugamba why we choose the phone ne tugamba nti luli twakozesa kisumuluzo ng'abannayuganda basibe betaaga okuggulira era kegegali miningi y'akabonero k'ekisumuluzo kati ku luno ekisumuluzo twaleese essimu nga twetaaga kwogerezeganya ku communicatinga nti essimu eno olwaleero ke kabonero akasobola okutaasa eggwanga mu sipiidi tiwano niwofunirawo obuzibu osindika busindisi ka message titi abantu ne bategera ku WhatsApp nti gyendi afunye obuzibu buli omu n'atandika nfunye obuzibu ndi wano ku kalenda abantu baba ne banguya ne bajja ku kalenda oba ku forest wati ku forest park emakindye wano ne bakuyamba ng'okozeseza ki essimu ye muntu atuula wano n'osobola okuyita abantu 15,000 ng'oli mu kifo kimu totambudde luli kyakutwaliranga nga oba okutwala obubaka e Masaka osobola okukozesa emitwalo 5 mu transport yakutuusa e Masaka gy'ogenda kati olwaleero oteekako data wa 10 byoyagala e Masaka n'obikola ki n'obifuna so omulembe bingi nti gwa tekinologiya era twaleese akabonero akatambula n'omutindo ogwa tekinologi okitegera nti essimu eno kamera eri kyeri mukola era kamera bwefunamu obuzibu okyusa bukyusa n'oteekawo essimu puroguramu tusigala nga tugitambuza so kibiina ekitambula n'omulembe oguliwo ke kabonero ak'essimu kyekategeeza kagamba twogerezeganye tutambuze information ng'etambulira ku ssimu kuno ebune eggwanga lyonna tufune enkyukakyuka erwanyirira eddembe lyaffe kyekyo ekibiina kya People's Front for Freedom kyebayita PFF. Twalabye omasse omukago mwata omukago gye buvuddeko awo n'ekibiina kya anti kikulemberwa omwami Mugisha Muntu General Mugisha Muntu era nemugamba nti kaka tugenda kukolera wamu okulaba nga tutwala obukulembeze bwa Uganda era nalaba awo bamubuuza ku kaawo nti naye nga tulaba n'essuubiro n'okubanga tulaba nti NUP kyekibiina kiriko opposition ekisinga amaanyi kyo mukiteekeddeteekedde ki nagamba nti nabo tuli mu kwogerezeganya nabo omukago guno gwagenderera ki? Okusooka wabaddewo amaloboozi mangi ku nkyukakyuka y'eggwanga ne mu kalulu akawedde kennyini ng'abantu bonna bagamba ddoboozi ly'abantu kwegatta kulaba nti tulwanyisa kuba abantu bennyini baali bamaze okukikkiriza nti teriyo kibiina kimu ku lwakyo kisobola kusuula gavumenti so ffe endowooza yaffe egamba nti ffenna tutandike okwegatta mu kwegatta okwo buli omu atereeze ennyumba ye yeeteeketeeke bulungi oteeketeeke bakandidati bo oteeketeeke ekibiina kironde structure okole ebyetaagisa ekibiina kyonna okubeera organize otendeke abavubuka tugende okutuula ku mmeeza emu nga buli omu ki yeetegese PFF twatandise anti kirungi ye twayingira mu mukago nayo yeeteeseteese njiraba eri mu kusunsula bakandidati baayo tubakandidati abo bonna tubaleete ku mmeeza tutuule tubuuze ani kiki kye tugendamu era bwe tuba tugenda mu kalulu tugenda kukozesa kiki ekitabaddewo bulijjo ekituwa obuwanguzi tusooke tukanye ku kalulu nga tukagendamu tugambe ebifo bw'ebyo ffe tukkiriza nga mu PFF nti osobola owangula obw'MP osobola n'okuwangula obwa mmeeya ng'obwerubaga bwe neesimbyeko n'ebifo ebisigadde ekifo kimu ekyawambibwa nga electoral commission tekirinaako maanyi galangirira kyabulaba okutundwa wano ku porogulaamu yo ya UG Uganda nenkakasa abantu nti mwami byabakama ne electoral commission ye so called independent electoral commission nti erina amaanyi n'embavu esobola okukeera ku makya negamba mwami Museveni bakuwangudde oba Besigye gw'owangudde oba Kyagulanyi oba omulala so nti kati bwemba muli awo mwena muba mwetaaga otuula ku mmeeza ne mugamba ekintu ekyo tugenda kikola tya kyova olaba nuupu yo yaleese
gye bayita protest vote. Feno mu People's Front for Freedom ne tuleeta gye bayita weaponizing election. Weaponizing election ekitegeeza ki akalulu ng'ekyokulwanyisa okufuna enkyukakyuka. Tukuba tulabye nga mwami Museveni ffe bwe twogera nga mu opposition twagala transition eganye okubeerawo okuva mu myaka gye62 nga tufunye independent paka kati ye mwami Museveni ayagala tusiba mu kiwaani ye ateekateeka succession. Otegeera ffe twagala ki? nkyukakyuka gye bayita transition nga gye walabye Kenya ng'obukulembeze Gindi Kenyatta Mwegai, Uhuru Kenyatta Mwegai ng'akyusa obukulembeze ng'abukwasa William Samoei Ruto. Tinaffe kye twagala ye gye tuyita transition, obukulembeze okuva mu mikono gy'omuntu omulala okudda mu gy'omulala nga tewabadde kuyuwa musaayi. Kati mwami Museveni mwekyo ekigambo olwawulidde nga tukimaketinze nnyo n'ayiiyaawo nga ye ateekateeka musika gye bayita succession. Tetunoonya successor wa Museveni, tunoonya transition. Naye yali mu kuteekateeka gwe bayita omusika. Mmwe mwagala transition ng'opposition. Mwami Museveni yateekateeka musika. Twagala transition omunnayuganda ayinza obutakitegera. Twagala enkyukakyuka ey'emirembe ey'omuggundu ey'okulabako omukulembeze ng'akakiiko ka electoral commission ako akabayabakama ak'ebyokulonda kafunye ku maanyi agasobola okugamba nti pulezidenti aliko bamuwangudde. Ne tugenda e Kololo, pulezidenti oli n'asitula obuyinza n'abukwasa omulala. Kati kino ekiriwo saazi nekivugibwa ky'owulira Muhoozi project kiteekateeka musika. Bino ebyokukuba abantu amasasi nga bye walabye mu kulonda kwenyalemu ng'abantu bakuba emigo bafa bakola ki, yali mu kuleeta buleesi musika abisikire. Ffe gye tugamba nti ate twagala muntu ajje kusikira bibi, twagala tusooka tutereze eggwanga. Kati opposition weeba erina nkyukakyuka ey'omuggundu gye tuyita transition nga gyenoonya, mwenna mulina okutuula abayaayaanira enkyukakyuka eyo ne mukkaanya nga bwe munaabeera eka ewammwe. Kankigonza omuntu akitegere, tata wammwe Katonda n'amujjulula n'abalekera ettaka. Bw'abalekera ettaka eryo ne livaayo essajja likawuula ne liwamba ettaka. Bwe liwamba ettaka temusooka kulowooza ku musika n'abasikira nga temunnanunula ttaka lino. Musooka ne mutuula mwena ne mugamba ng'ab'ekika nti bannaye ekyaka kituufu taata lye yatutwalako essajja likawuula lyalikola ki? Yalitwala. Naye tukoze tutya okusobola okuzza ettaka eryo ng'essajja teritunze na kijja kya muzeeyi waffe. Ne kijja baakiwambiramu n'ebintu byonna n'ennono y'ekika yonna yagenda mu ki? Kwawe twogera ennono abamu bazitya, naye buli wowulira nga bakuyita mu biru Minsaaki, Kirunda, olina okuba ng'olina ennono k'obeera osaba nnyo oba osaala nnyo. Nga Jesus bwe yalina ennono y'Abayudaaya era gye baamutayirirako nga myezi 6 baamutayirirawo ng'ennono y'Abayudaaya. Kati ennono zaffe abantu bazze ne bawamba ettaka eryo. Kati ettaka liba lyawambibwa, ekyo mpa kifaananyi Uganda ye yawambibwa gyenderese mu ky'ettaka. Nti kati mulina okutuula mwena ne mugamba tusooka tutya okweddiza ettaka lino lye baawamba, then tutunuulira ani anaalisikira olitambuza. Kati olwaleero eggwanga Uganda liwambi, n'ekifo ky'oyagala okuteekako nti okinoonyezeko anaakisikira tekiriiwo. Olina kusooka kutema ntotto zikizza, then mutuule. Era ffe kye tugamba nti weaponizing election tugenda mu kalulu for strategic reason. Nti bwe tuyingira mu kalulu ako tukafuula ekyokulwanyisa nga bwe walaba ekyali e Gambia. Oyo omusajja Jamwa, Yahya Jamwa yali alemedde obuyinza bw'abantu. Abantu ne beekolamu omulimu nga baweaponizinze election ne bafuula akalulu ako nti kyakulwanyisa, ne balwana ne bakutula enjegereza Jamwa. Jamwa n'ateekawo obuyinza n'abuwa yali akoze eki? Awangula. Kyetwayogeddeko kino kyetugamba ekyomukago omukago gwe mwakola ne anti muli ku nsonga eyo. Naye ate tulaba nti nno essaawa zino twogera essaawa zino General Mugisha Muntu ekibiina kye kya anti kyamaze dde okumulayiza
nga yeeteesetese bulungi nnyo kikwatira bendera mu kulonda kuba president 2026. Ekyo nkikujjukiza nga tutandika nkyogeddeko ne nkugamba buli kibiina kirina okweteekateeka. Kwayo tunaaba tutuula tetugenda kusolooza bokiba akasooli ku street n'abatembeyi ku street n'abali mu butale nga betugenda kubanga omuntu atulaba yali badde alowooza okuteekateeka abakulembeze buli kibiina kiteeketeeke. Nupu we tunaabeera nayo mukago eteeketeeke candidate waayo. PFF naye eteeketeeke candidate waayo. Omuntu atulaba yali badde alowooza nti akageri gye mwassa omukago mwali badde nammwe enteekateeka mugyenyigiddemu ey'okuba nti nno mumuletanga president naye tulaba nti no bo bakoze enteekateeka yaabwe temwabaddewo kyokka nga ate mwatta omukago. Ekigambo kye bayita omukago mu Buganda, omuntu yajjanga natta omukago ne taatawo ne basala n'omusaayi gwabagattanga. Naye omuntu oyo bwe yasalanga bwe mwattanga omukago nga wamamba nga mmwe muli balugave, ono temwamugambanga nti vaayo mu kika kye ekyolugave, era yasigalanga wa lugave naye nga yatta omukago n'ab'emmamba. Tikitegeeza asigala akyatuukiriza obulombolombo bw'ab'emmamba eno gy'avudde n'ebikolwa n'emisoso gyonna gy'ab'emmamba. Tosobolaga nti olw'okuba ossa omukago n'ab'emmamba n'ab'olugave ng'oli wa mmamba nti olina okudibya bino eby'ab'emmamba byonna otandike kola by'abalugave. Oli musajja Muganda? Oba musajja Muganda kyenjogerako okimanyi ti omukago tegutegeeza muntu kuva mu kika kyayingire kino. Muteekawo enkolagana mukati wammwe abantu. Ne bw'obeerawo omukolo gwonna olw'okuba nti twatta omukago enkolagana tugirina, naye bwe wabaawo bwe mba nina omukolo bwe mba nga natta nawe omukago kiba kitegeeza obwe n'ogwenyigiramu. No process, internal process y'ekibiina tetegeeza nti PFFS tukegenda eyingire mu internal process ya anti erina internal process yayo gyeri mukola. Ebintu ebigenda otugatta mu mukago byebiri national ebiri ku level y'ekununula eggwanga, so ebiri mu internal process. Era mu internal process ne PFF eri mu kunominate eri mu kukima abantu bakima empapula eziraga obwetaavu ku bifo ebyenjawulo. Nange Kirunda nakima empapula eziraga obwetaavu ku kwagala obwa meya bwe Lubaga. Era ne mu NUP waliwo abajjeyo ne mu anti omukago gwamaze okutongozebwa eriyo abajjeyo n'ebibiina byonna bye tuli mu kwogera nayo teri kyetuganye kugenda mu process ekyo kyetugenda okuleeta nti okusinza ni bye tukanyeko mu weaponizing election protest vote ne muntu bw'anaaba akiyise engombo gy'anaaba akitumye be bagenda otuula ku mmeeza tugambe bino byonna tukkirizaganya ti gavumenti gye tugendamu eri mu violence walabye ne mu internal gindi yayo nga battingana. Kati okusinza ni bye tugenda okulumba nga bwafaanana tutwala abantu bafaanana batya. Eyo y'ensonga kwe tugenda okusunsulira ba candidate. Si ssente mpitirivu gy'olina, si nnyama nnene gy'olina na buwanvu, si ndabikayo. Kapasite gy'onooba olina okusinza ni mu nnumba gye tugenda okulumba. Sisitimu y'omupiira timu gye mugenda okusamba nayo yekuwa n'enkyuzinga y'abasambi kika ki. Tikati waliwo Andere ya Piro nga musambi mulungi naye nga timu gye mugenda okusamba yeetaaga gatuso. Kati timu gye tugenda osamba yalaze nti Andere ya Piro ne Zavi bakubi ba paasi balungi oba Iniesta, naye okusinza ne system eriwo abasambi nga Bediga Davids ababalabako abasambi nga Bagatuso be basobola okubeera abasambi abamanyi. Walabako omusambi gwe bayita Roy Keane. Roy Keane ba Patrick Vieira. Kati omupiira gwe tugendamu abo be balungi bano abaguseesa bayinza obutabaawo naki mamusira kusimba wano kuba president muleetaani. Tuli mu kuteekateeka tetunatongoza nti ono ye president gwe tuleeta naye nga musuubira okuleeta egenda kuleeta. Era twebaza ne bannaffe be twagenze nabo mu mukago aba anti okuleeta mu ntano yaabwe okuleeta Mugisha muntu. Twagala ne mu bibiina bye tuli mu kwogera nabo byonna baleete tutuuzaawo tiimu tulonde national team.
waba selectinga national team nga Brazil eronda team etunulira mu Premier League performance ebaddeyo netunulira mu La Liga netunulira mu liga ez'enjawulo zonna nesunsula abasambi nerondamu abo bokka abasobola okufitinga n'olutabaalo lwekola ki lwegendamu era oba mulinde Dr. Besigye amala okuva mu kkomera Dr. Besigye ali mu kkomera era abamusiba baali balowooza nti wetusiba Dr. Besigye PFF ejja kusaanawo ne beeboogera byonna bikomaawo era kyabaweddeko enviiri ku mutwe z'abaggwako okulaba nga dokita ali mu kkomera emyezi 8 naye nga buli kimu kitambula bukakkwe Katonga wali ekitegeeza obukulembeze bwe tetubuzimbira ku muntu omu buli aliwo Lukwago tukuwa obuyinza n'okola Lukwago eri olwabeera nga taliwo era we twalina omukola Katonga ne gubeera successful nga gw'amaanyi nnyo naye nga Lukwago taliwo nga Lord Mayor Lukwago taliwo nga Ssemujju taliwo nga Besigye taliwo nga Salamu Musumba taliwo nga Wafula Ogutu taliwo nga waliwo abakulembeze nga 10 ku top nga tebaliwo so Katonga tuzimbye capacity buli omu aliwo asobola okukola obuvunaanyizibwa bwa munne ekyo kyekitegeeza nti tetujja kuba na crisis ya bukulembeze ngabo era nga PFF tuli mu kulwana olutalo lunene politics opposition abadde ali mu katabanguko tuli mugezaako okukolinga opposition under order tuleme mwami Museveni kumwanguyiza mulimu nti abantu balinako olutalo beyeetaaga okuba yaleme kuteekamu resources zibakuba mwe bennyini mukubagane tikati opposition teri mu order kyova olaba n'obutalotalo fe butaagala kwogerako obuliyo owulira ono yagize bwati ono yagize bwati ono yanvumye ono yakoze eki olutalo lwe tulimu ng'enjovu ejja kutumira kutulya notafa ku kulwana kwetaasa njovu egenda kutta oba empologoma ezesinzidde egenda kukutulako obulago notafa kwona egenda okutaasa empologoma ate notandika agamba nti gwe wankuba oluyi tujja gyendi asooka mukwatagane musurviving eno empologoma eyagala okubalya then obutakanya bwamwe niwe bujja nga mumaze okuva eno yebankola ndala so kati waliwo empologoma eri mukumira buli muntu nga ne mu kibiina eriyo byagayiza mu kibiina kyayo mwennyini mu kibiina kyayo mwennyini bantu bali mukaaba amaziga yabagayiza tikati fwe abali eno tulina kutunuulira kiki ekitutaasa obutagayizibwa naye nga bagayiza najja nankumbi gye mwali eri kwefudisi abamu madduka nga amaze okugigaya agimalawo nga bwe bagamba ensimbi zayitinga naawe okujjako era gw'olinamu kuyamba okujjukiza abantu nti ekyaliyo ekibiina ekyo nze oba nakomadde n'okiwulira kyenajja nankumbi kyoga kikyaliyo gye kiri ssebo kikola ki batambuza ebyobufuzi emirimu gigenda mu maaso wasembyekola ki gwe kijjukirako wanze nsobola okujjukira nti nuupu yabadde esonda ssente ez'akalulu nsobola okujjukira nti PFF yabadde eteekawo obukulembeze bw'ekiseera era nakati eri mu kunominatinga abantu ku bifo eby'enjawulo yasise n'erulume bayiga najja n'ava mu DP eri gye bawambye najja eno activity ki gye wasembye okuwulira beetaba mu kalulu k'ekawempe ne basiba waganaga ne bakola batya kale teyakola bulungi naye bamusimbawo wasemba kujjukira nga bakoze batya kuba nze oli mukunsobera tuli mu kunyumya ku bintu ebinene ne press conference bazikola mu bintu bye beeta ebibba ate oli mu kunoonyanoonya obuntu tutu n'obuleetaleeta no nze nkusaba tugaziye UG Uganda eno ireme kubeerako obuntu butontono bwe butyo waliwo ebintu byotasaana na kuliza mu debate ng'okirabanga ekitaliwo kuba nze nkimanyi teriyo motoka gye bajjamu yingini ate n'obanga okyagiyita motoka nti yingini ogimanyi yingini eri Katonga era amawulire bwe tubala mu weeks bwe tulala emyezi 5 emabega nze simanyiyo motoka eri wagirabako nti etambuddeko n'ogira nga evudde mu kifo ekyo emmotoka yatubira dda wakomye ddi ogiraba nga etambula kati tuli mu kwogera ku ba Susan Muwonga abavuga laale bondetedde emboozi za Kipaddamu fine yavugako emmotoka ze mpaka omugenzi Charles Muhangi abantu babalabanga nga alina ekitagulu naye kati ekitagulu tekiriwo kiri wali ku bijinji kyaggwako
twogera bintu bitambula tinkugambye tuli mu kwogera ku kibiina ekipya ekya tekinologi ekyakabonero k'essimu totuza mu bintu biri n'emmotoka kati empya tezikyakozesa bisumuluzo naye waliwo abagamba wano nti bwe baba nga era PFF olutalo kankunyonyi olutalo tuli mu kulwana abo bonna abatanategeera nti motoka eri yatubira kwe kubagamba nti awo oba oli mu lugendo motoka wetubira ng'oyagenda ng'oyanguwa ogenda kuziika oba ogenda kutaasa muntu agenda kufa tolinda eno motoka lweneewona otambule odduka mangu n'ofuna entambula endala kuba oyinza okusanga oli ng'afudde gw'obadde ogenda okutaasa n'ofiirwa omuntu. So mu Uganda embeera eriwo yonna okusinza n'ebigenda mu maaso bantu kukubagana kuttingana gaali zifuse gaali tetulina budde bulinda motoka efiiridde ku kkubo lweneewona twanguwa mangu ne tugula emmotoka empya ne tugenda tutaasa abatanatuukibwamu buzibu obwo buno bulwadde bwa kansa buli mu kulya eggwanga olikola ki liggwawo tetulina budde bwa kulinda sikatidde kuba tetujja kukkiriza nti obulwadde buli awo obujje ku kyalo kino obutambuze wala nga tulinze no tikati era kye tugamba bannaffe bonna bona abantu boolaba ekatonga bonna be bamanyi ensonga lwaki FDC yali yatandikibwa era bonna batandika okulaba nti ebikolwa bya FDC eri eyali etambula nga tenavaamu yingini kwamira ku kkubo waliwo eri enajja nankungu si yeeyo eri yali FDC yatiya gaasi buli kiseera yali FDC nga n'ababaka abali mu paliamenti naawe otuula n'owulira n'ogamba omusajja ki kati ennaku zino ensonga ziri katonga waliwo abagamba nti bwe muba nga ddala kituufu magutwala obukulembeze lwaki PFF temwegatta ku Kyagulanyi NUP ne muba nga mutwaza kubanga kati saa zino bwe tutunuulira nti kyekibiina kiri ku opposition ky'amaanyi kyekikulembedde essaawa zino ti lwaki PFF mulabadde temwesitula ne mugamba Kyagulanyi ono ntya Kyagulanyi NUP ffe tuzze twegatte tukole omukago omusajja tumutwale n'ebibiina ebirala byonna bizze bitondebwawo essaawa zino ekizibu ekiriwo sitegedde maanyi kigoyogerako amaanyi ag'okusindika emmotoka ng'etubidde mu kkubo amaanyi ag'okulongoosa omuntu alwadde amaanyi ag'okulowooza ennyo amaanyi ago goyogerako oyogera ku maanyi ki katukiteeke mu bulambulukufu kyesaawa zino NUP yerina ababaka ba parliament ku opposition abasinga obungi nti yekulembedde awo ekyokubiri bwe tulaba obuwagizi bwe balabala ebibiina ebiri ku opposition NUP ekyasinziza obuwagizi nti bweba mulamu akyo gusinga okuba omukulu ogwagitandisa omulamu omukulu kujja kumayi Museveni atuusewa mu kumujjako anti kyeŋŋamba nti mwe bwe muba nga namwe bwe muli gwe omulamu wagwammwe lwaki temubeegattako ne mukwatira wamu omusajja ne mumutwala ekintu kyekimu ekiri e Buganda wano oli musajja Muganda weddira ki ndi wa mutima oli wa mutima mwe mulina Katikkiro wekitiibwa Charles Peter Mayiga kati njagala kubuuza Buganda erina ebika bimeka biri 52 mu Buganda olowooza kika kye ekisinga okuba n'enkizo ey'amaanyi ennyo mu Buganda tokimanyi okyerabidde Buganda erina ekika ky'abalangira ab'empologoma era Ssaabasajja Kabaka alina akakwate ku kika kyaki kyabalangira kyogamba oyagala agamba nti Ssaabasajja Kabaka yakola nsobi obutagamba abantu bonna ne baggalawo ebika byabwe byonna byonna ne babeera mu kika kino eky'empologoma nsobi ebika ekika tekina gwe kitwala naye mmwe muli kukoza kutwala mwami Museveni ne Buganda okutandikibwawo erina ensonga golowooza okutandikawo kye bayita Buganda n'obukulembeze obulewo tebwalina nsonga egombola lyenjagala okulembera lye bayita Lubaga ekibiyisa Lubaga okimanyi naye ebika ebyo bikolera wamu ekibiyisa Lubaga okimanyi bwe babagiranga ensonga n'amateeka agafuga Obuganda nga bwe bagabagira kyekiyisa Lubaga tikitegeeza mu nteekateeka ya Ssaabasajja Kabaka ng'akulemberera awamu ebika bya Buganda akimanyi nti abantu bonna nga bakkiririza nti bali Baganda era balina ensonga lwaki Baganda buli omu asobola okukola ng'akolerera Buganda newankubadde tali mu kika kimu
asobola okuba ow'emamba, asobola okuba ow'omutima, asobola okuba ow'olugave, asobola okuba ow'engo. Naye nga ensonga enkulu yonna amanyi nti omukulembeze we ye Ssaabasajja Kabaka era ng'akolerera okuteeka Obuganda ku ntikko. Naye ekyo opposition nga kiganye kubanga tekitegeeza nti abantu balina kubeera mu kika kimu okubaako n'ensonga ze bakkirizaganyako. N'okusooka ekibiina by'ebyobufuzi bino bwe biba bitondebwawo biba n'ensonga ssemasonga ze biyimirirako. Omuzungu gy'ayita ideology. Naye temassa omukago ne anti Yes. kukolera wamu okugatta amaanyi. Mu bibiina mu nsi yonna. Kati lwaki amaanyi gana mutemegatta ku NUP? Era yensonga naffu nnyo gy'oli mu kuleeta yo narrative tekola because naawe olina okimanya nti Kyagulanyi mu kutandika NUP yasangawo FDC era nga ye y'amaanyi. Kati naye wali omutuuzizaako n'omubuuza lwaki teyegatta kweno. Ne DP yaliwo era ng'atulaga nti ne famire ze zaali zaki za DP. DP yagenda bamuwe kaadi ng'agenda okwesimba ekyaddondo ne bagimumma. Nakyo kyali kya bufere. Nze ondeese wano ndi musajja mulabufu. Kyagulanyi yasaba kaadi mmeka? Kuba eyo narrative nayo twagala tugijjewo. Yasaba kaadi mmeka? Kwa Kyagulanyi y'omu mugamba yasaba kaadi ya DP. Kyagulanyi y'omu mugamba yasaba eya FDC. Kyagulanyi y'omu mugamba yasaba eya Jema. Yali ayagala kaadi mmeka? FDC mwali mutaddewo mwali mulinawo olwedde nga muva mu kooti. Okujjako gwe gwe nsimanyi oba obadde bweru wa ggwanga yajjako ku kitebe kya FDC wali era ne bagamba akimye kaadi yaki FDC enkera lwako n'agenda ewa DP era n'agamba kyekimu. So that ping pong politics tagenda kuyamba ggwanga kuterera. Tubeere bw'obanga ogamba nti buli maaso okubeera ewuwe naye nga mulina bye mukkaanyaako ate guno omukago gwe makoze ne anti guno ogukukolera awamu. Era tetwagambye anti gwe ntunuulidde ogwo ogukukolera awamu ogwo. Era tetwagambye anti kusaanyaawo kibiina kyayo. Twagambye anti esigale mu kibiina kyayo. Naye nga mukolera wamu. Naye nga tusobola okukolera wamu ku nsonga ez'eggwanga Uganda. Nga bwe nkugambye nti Omuganda ni waba wa Mamba oba ow'olugave yenna akolera wamu ku nsonga ya Ssaabasajja Kabaka. Kati mu bibiina by'ebyobufuzi mwe tuba mu Ssaabasajja Kabaka owaffe ye ggwanga Uganda. We liba lifunye obuzibu tekineetaagisa nze kusenguka nzire mu kibiina kirala. Wonna wendi nina okuteekawo embeera etaasa nyaffe ki ng'Omuganda bw'akola okutaasa Ssaabasajja Kabaka nga tasoose tunuulira munne ekika kyalimu. Okitegedde? Anyway, mulimu n'ensi endala ng'e South Africa. Okulonda kwayo ne Israeli kibiina kisobola okugenda mu kalulu ne kitakawangula nga tekiwezezza muwendo gwasalira gukola gavumenti. Kisobola okwegatta n'ebibiina ebirala naye kitegeeza nti kiba kiri ebibiina birina okusaanawo. Nti South Africa yagenze mu kalulu akawedde ekibiina kya ANC ne kitafuna muwendo gwasalira gukola gavumenti ne kyegatta n'ebibiina omuli DA Democratic Alliance eyeri ne bagatta ne bakola gavumenti emu. Naye ANC olw'okuba ye yabadde esinzizza abantu bano tesobola agamba nti mwe abadde ekibiina kyammwe kisaanyewo mwenna mufuuke ba ANC. No, bakkirizaganyizza ku nsonga ez'eggwanga South Africa. So ekyo kye twagala okutereeza obwongo bw'Abannayuganda. Si kyakuva mu kika kirala oyingira ekirala. Kyakunoonya butya bwe mutambuza Obuganda nga buli ku nsonga za Buganda. Ekyo kyanjawulo. Era tetulina muntu gwe tugamba mu Buganda mukimanyi bulungi taata waffe asobola okuba n'ennyumba niweeba nnene etya n'azaala abaana 20. Era tebakugamba nti wakoze bubi obutawasiza mu nyumba ya taata. Naye mu Buganda obwasiza mu nyumba ya taata wo kintu mawumukole gw'amaanyi nnyo era kintu kibi nnyo. Era omwana buli lwakula yeetongola n'azimba amaka ki agage. Naye ate tekimufuula nti olw'okuba azimbye amaka gano takyali mwana waani. Era tekifuula nti olw'okuba muganda we temusula nti omwayawula ennyumba buli omu alina amaka agagenda takyali muganda we. Muteekwa okuba n'ensonga ezibagatta ng'abooluganda. Naye ekyo tekibeetaagisa nti ate musooke mubeere mu nnyumba emu abantu okubalaba nti kati musula mu nnyumba emu balyoke babayita abooluganda. Ekyo omuntu akirowooza yenna ate ekyo omuntu akirowooza yenna mu Luganda olutuufu aba yeekekkereza mu kulowooza. Ate mu byobufuzi
temubeeramu muntu yeekekkereza mu kulowooza. Abantu ababeera mu politics be bantu abateekekkereza mu kulowooza, abalowooza ewala ennyo nti kirundi olwaleero nsobola opredictinga ekinaabeerawo 231. naye ne mu Buganda wano bagamba mu Buganda nti okwegatta geemaanyi. N'ekirala naye tebagamba bannayuganda bagamba nti okuva ku Ssemwogerere tubadde mu bibiina awo tuzze ebitongole bize bibeerawo bimaze bitaguluddwa, FDC ze DP ebaddewo, UPC ebaddewo n'ebirala bize ebipya byonna nga bagamba nti buli kimu kibadde kyefaako kyokka. Naye ebbanga eryo lyonna ne Dr. Kizza Besigye nti ebbanga lyabaddewo lyonna ery'emyaka 20 tewabaddeewo tewabaddewo kwegatta, tewabaddewo bwegassi azakabulwa kabeeramu yekka, tewabaddewo bwegassi bwa muggundu. Mbaddewo 2011 twalina omukago gwe bali bayita IPC. Yes, gwalimu ekibiina kya Jema, gwatandikibwa ekibiina kya DP twalina kyo, FDC nga mweri, Jema nga mweri, Social Democratic Party mweri, nga ne CP mweri. FDC tebasimbawo muntu, DP tebasimbawo muntu. Era twagenda e Namboole ng'ekitututa e Namboole nga Jema erese Hussein Kyanjo nga president, nga Lukyamuzaze nga president, nga ne Besigye aliwo ku lwaki. DP yaguddukamu naye ebiseera ebyo Mao atandikidde okumera embaliga nga mukama wa mu controlling amugambye ekiva mu mukago ogwo mangu. Kakati abantu kye bagamba kati ekintu ekyo ne tukitambuliramu era ne tukkaanya gindi ne balekera kano Dr. Kizza Besigye kuba ekiseera ekyo yali abasingako enkizo ne capacity. Yani kati kitegeeza nti ebiseera ebyo FDC egatta n'ebibiina ebinafu ebitalina capacity. Naye abantu bagamba nti bukyerumu tugende mpola nti bukyerumu nga kati nga butule essaawa zino nti bukyerumu nti NUP weeri, PFF ejegaseeko, FDC ejegaseeko mpakyakulabirako, DP ejegaseeko, FDC ebibiina byonna ebigundiivu ne mubanga mukoledde wamu ne mugamba nti kati ffenna tulese president omu nti oba kano Dr. Kizza Besigye n'ebibiina ebirala nga bimuli mabega, oba tulese Mugisha Muntu ebibiina ebisigale byonna bimuli mabega, oba Kyagulanyi yensonga y'abantu nga bagamba FDC webeeredde nga ye leading opposition era ye yatwalanga omulamwa okunoonya abantu bonna niwe bateekanya nabo okwogera nabo nga tebagamba kubegattako kujegattako bwegasi, ebagamba kwegatta ffenna olw'ensonga ennene. FDC yakulemberanga okunoonya abo abantu begatte bonna. Wasembyeyo ddi okuwulira NUP ng'enoonya banne baayo begatte? Wasembyeyo ddi? Nti era kyenkugambye nti twazze okukoolinga opposition mu order nga tulaba tuswala era ne tutandika nti ekyamugisha Muntu ndi newankubadde twava eri nga tetukkaanya twabadde tulina okusooka okuyimiriza obutakkaanya bwaffe. Kyembadde nkunnyonnyola nti empologoma weeba ebatomera ng'egenda kubalya ebamalewo, musooka ne muyimiriza obutakkaanya obwammwe ne musooka mudiringa okwetaasa muleme kumenya obuteeka ku bbali. Yes, nti n'obutakkaanya obwaffe bwe twalina n'ejje n'omugisha Muntu twabadde tulaga abantu nti nomba mulina obutakkaanya mulina okusooka obussa ku mabbali. Eggwanga Uganda we libali beetaaga mutambulire wamu. Awo ffe bwe tulowooza kati n'ensonga enkulu ku mulembe guno ogwa tekinologiya tetusobola kugamba bugambi nti twegatte bwegassi ku muntu. Waliwo ensonga endala ze tulina okutunulamu we tuba twegatta tutya nti kuba abantu ebibiina bingi byegatta ku mwami Museveni ng'ali mu nsiko. Omwali UFM, omwali FEDEM, omwali UNRA, bibiina byangi ebyegatta mu nsiko ku mwami Museveni. Naye bingi nti byegatta bwegassi ng'ekinyumo nti bakooya obote ne bajja ne beegatta omulengo be basoose okuba enduulu. Kati ffe ab'omulembe guno ogwa tekinologiya guno ogw'essimu gye twalese ku gini tetwetaaga bantu tulaba ate nga bali ab'ekinaana abeegattira ku bye batategedde. Tikuno lwaki nkugamba nti buli kibiina kiteeketeeka abantu bakyo tutule ku mmeeza. Tulina okukkanya
twagala okujjawo mwami Museveni nawe tumala omusigukulula gavumenti gye twetaaga okubeera ng'ekulembera bannayuganda erina kufaanana etya. Tukkaanye ku bweneefaanana mu byenfuna, polisi y'ebyenfuna, tukkaanye ku polisi y'ebyobulamu, tukkaanye ku ya agriculture, tukkaanye ku institution bwe zigenda okutambula. Kati nga mu PFF tukkiririza mu federal system okuzza obuyinza mu bitundu okwekolera ku nsonga zaabyo. Nti tuteekawo wano gavana w'e Kampala, gavana ng'asolooza omusolo nga yeyeesololeza omusolo, n'amala osolooza omusolo n'asigaza 40% wano okola ku bizibu byawa ne Kampala, 60% n'erinnya waggulu ku bali abali ku bwa pulezidenti, kuba eriyo ebintu ebitakolebwa mmwe wano nga waliwo ekkubo eriva wano e Kampala paka Masaka, eryo libeera lya gavumenti, zino ne muzisindika eyo. Titugamba nti ng'e Kenya ng'oggyeko pulezidenti William Ruto, ekifo ekirala ekisinga amaanyi kya gavana. So eyo sisitimu eyamba n'okutendeka abakulembeze obutabeera mu leadership crisis, nti omukulembeze ono gavana naye waaba abadde amanaginga budget kumpi eyagala okwenkana eya pulezidenti aba amaze okufuna capacity esobola okulembera eggwanga olini bw'avaawo. Kyekyo muba tebwetaaga musikanga kati bwoli mulaba ntutembeeta basika. Tikati nti PFF bw'eba ekkiriza bwetyo ng'obukulembeze bwayo bwetyo bw'eraba gavumenti enaddako bw'eneebeera, ng'eraba gavumenti egenda okukendeeza abaminisita nti baba bali 8 tegenda kusala sayizi y'abaminisita tubeere ne baminisita 20 ababaka ba parliament, ekendeeza ababaka ba parliament baba bali 5, tuzzeeyo enno tugambe nti district twetaaga district 6 tubeere nga buli district efuna omubaka tubeere n'ababaka ekinene nga 8. Sente zibadde zigenda mu bantu abo empitirivu tuzizze mu service mu bantu, zitereze amalwaliro, zitereze ennima ennungi, zirime enguudo ennungi, zitereze ensoma ennungi. Ng'omwana ali ebuddo kyasoma n'omwana w'akasomero akali wano e Makindi aba asoma kyeki. Feyo gavumenti ya PFF gye tulowoozaako. Naawe bw'ojja mu kwegatta nga NUP nga anti nga Jema, naawe oleeta bw'olowooza eggwanga ng'okutta obuyinza bw'onoolitambuza. Ne tutunuulira ebyo byonna ne tubikkaanyaako. Bwe tumala obikkaanyaako ne tugenda mu ttabiro front ne tulumba olutabaalo. Bwe tulugjayo ne tuimplementinga bino bye tukkirizaganyizaako nga n'Abannayuganda tubanyonyodde tukanyiza ku ggwanga. Bwe tulifuna tugenda atambuza ebyobulamu tubitambuza bwetuti, ebyensoma bijja tambula bwetuti, ebya agriculture bijja tambula bwetuti. Ekyo kye bayita obukulembeze bw'omulembe guno ogwa teknologiya. Tikati gusukka biri byolaba nga Nadduli abuuza mwami Museveni eby'omukasaka kaki eby'omukasaka egy'ekinaana kanako oyagala ssebo tugende bugenzi tugandi kale Mugami Kyagulanyi tukwegasseko tuyuwe tumale omubwanga amaze ofuna obuza tumubuuza tumujjukize nti owaye twatula mu mabanda wali eby'omu mabanda nga tuli e Makindi ebyokavule ndikati awo kyenkugamba nti mu tekinologiya eyo omulembe oguli bwe guti abantu bakkanya ku nsonga bwe ziti gavumenti gye twagala erina kufaanana etya. N'Abannayuganda ne bayingira mu lutalo nga gavumenti gye baagala ebafuge nga bwe baagala gye balwanyirira. Si kulwana kujjawo Museveni wayitewo emyezi 2 mu kuba endulu walalala ate kizibu ate tufa. No, ebyo byonna bye mbaga nti mweteekateeka mu bibiina byonna ne mutuula ku mmeeza ne mukkaanya ku nsonga ezo zeezo engazi. Yes. Kale so embeera bwetyo bweri tugezaako kwoyamuko wano ku Mboozi. Ndine Meya Hassan Kirunda yegwanyiza obwa Meya obwa Lubaga division side eyo. So gwendi naye tuwayamuko ensonga bwe zitambula mu ggwanga. Waliwo akasonga kamanya twogereko omukulu Ssemujjuŋŋanda. Of course abantu boogedde bingi awo nga bagamba nti omusajja Mutesa mulungi nnyo,
musajja togande kuva mu parliament nga bagamba nti lwaki NUP alibadde musimbako omuntu oba oliawo omuntu ng'ono nti balibadde oba oliawo NUP emuleka lwaki musimbako omuntu kubanga musajja mutesa bulungi kati bw'ototunda ababaka abalinga ye tebakyasangika n'ebirala bifaananako ng'ebyo lwaki abantu balowooza nti Ssemujju talina kusimbwako omuntu ekira municipality ensonga zenkugambye era nga ffe PFF tetunavaayo nga statement ezo ziva mu kibiina kyaffe tugaana abantu era kyenkugambye tugambye ebibiina byonna bisunsule ba candidate sikugambye nti ba candidate be bagenda osunsula balina okuba nga tebagenda kuva mu constituencies bazisunsule we tuba bakutuula tutuule tukkirizaganye ku lutabaalo lwe tugenda ogendamu lwetaaga musambi kikula kiki enkunyonyodde wali twetaaga Gatuso oba twetaaga Zavi oba Andre Nyesito oba Piro we luba lwetaagisa Gatuso tunoonye ku abo ababiri abaliwo Gatuso yaani oba Patrick Vieira yaani oba Loikini yaani tikati NUP eteekewo ku bifo byonna bwe tugenda ku mmeezi okutuula okusinza olutabaalo we tugendamu nga tulukanyizaako nti lulinafaanana bwe luti lwenyini lugenda sunsula yes otherwise fenga abantu kati abantu ekibiina ekikulemberwa kano Dr. Kizza Besigye Wafula Ogutu senior journalist mu mulimo gw'olimu omusajja nga Birigwa ekirimu abantu karakita eyo abalina kapasite eyo omusajja lwakafuzi lwoya w'ebyeddembe asinga mu Uganda okulwanyirira eddembe nga yali mu kibiina waliwo yakabeegattako olulume bayiga yes ng'ababasa eyo liigi ndala era liigi gye ndi mugamba si ababa nkugamba nti ekyawula PFF ku bibiina ebirala erina liigi ez'enjawulo kati gwe gy'oli mukuŋŋamba Premier League lulume bayiga nga musajja anti oyo ali mu Premier oyo ewaffe tumubalanga bw'onoolaba nti musamba liigi mwenna mu Europe mu liigi omwo ne bajja nga basunsulamu ttiimu zino ennya ezisinga ne zigenda zikuba Champions League kati PFF erina Champions League kati eri gye mbadde nkugamba ey'aba Wafula Ogutu Dr. Besigye Ajobedi Lutale Babirigwa Bakafuzi Bagaruga Musinguzi eyo Champions League na World Cup material tikati gwe tubaayo nabana abakuba Premier ba Newcastle baani eyo nayo ligi mutugirina ate ne tubeera ne Coca-Cola ne tubeera ne ligi wanu okitegedde nti kati gwe lulume gw'oli muleeta ate si eri gye tuyita Eminent Council eri Eminent Council y'abasajja bali abeetegereza ensonga ku nsonga ya World Cup mu lw'omupiira ey'ensi yonna oba mu Europe eya Champions League nga tebatunulira mino mu liigi nti ate ani anasama no kakati nga mugamba nti ekibiina ekirina abasajja abagundiivu bwe bato bwe balaba opposition ng'etandise okulwanyira obuntututu obutali mu makulu tebasobola butateeka opposition mu order kubanga era omulimu gwabwe kyembadde njagala okubuuza kubanga aboogera bino ekya Ssemujju lwaki bamusimbako omuntu lwaki NUP emuteekako omuntu awo era nabo basajja bakulu bagundiivu ababyogera kuliko Dr. Abedi Bwanika muwulire nnyo ng'akyogera kino kati lwaki nupu beesimba ku Ssemujju nemusimbako omuntu awo nze kulwaki okwawukana n'ebigambo by'abantu abalala ti Abedi Bwanika mu kalulu akawedde yasitula eggwanga n'aliraga nti Dr. Besigye kyekizibu era oba wali mu nsi wano owuliranga ebigambo byayogera ku Dr. Besigye naye nze sigenda kufaanana ba nupu kye baakola kuba aba nupu bo basirika nga balabanga abakifunamu mu Abedi onafu ya Dr. Besigye naye nze simanyi Abedi kifo kyalina ku lukiiko lwa PFF okimanyi kati wa DF anti kati eyinza okuba nga polisi ya DF ebyo byemugamba okwogera kati ate nze sisobola kwefuula mwogezi wa DF nze olukiiko lwendiko lwogezi lwa PFF oluliko wekitiibwa Ssemujju lwakulira naye nga ate aboogezi naye nga kino okkiriziganya nakyo aboogera nti tateekera okusimbwako omuntu yenna Ssemujju ne mu kalulu akawedde
Abedi yayogera ebigambo byensobola nakuddamu Abannayuganda bakyajjukira kwani ku Dr. Besigye. Era ne balowooza ng'ono alaba ente lw'eggwedda ku kyalo ng'etomera buli omu. Naye olw'okuba etomera gw'otakkaanya naye n'oseka, ente eyo yatomera Dr. Besigye. Ente Abedi Bwanika yatomera Dr. Kizza Besigye. N'emukuba singa teyamusanga nga musajja mugumu mutendeke. Yali emumalidde mu ttaka. Naye ng'eriyo abasanyuka emututomeredde bagenze okugira bwe bati ng'ente bo beesisinkanye ng'ebatomera. Naye kati ngaffe PFF erina abali abasajja abagundiivu tugamba ako kaba kavuyo mu opposition ke tutagala kukkiriza. Kati bali abasajja abakulu abagundiivu benkunyonyodde abatuula ku lukiiko lwe bayita eminent council benkunyonyodde bali mu kulwana okuteeka opposition mu order efuna agenda kwetambulira nga si ya buntu butono. Kuba mu PFF tusukka okulowooza ku bufo bwa MP, tusukka okulowooza ebifo simanyi meeya, simanyi kansala, simanyi road meeya. Ebyo ebintu bitono nnyo ku bintu bye tunoonya. Lwakuba nti Mwami Museveni ali mu bituusa n'atufunza n'atonyiya ensonga yaffe n'efuuka entono, naye nga ffe ensonga zaffe ennene zisuuka ebifo ebyo. Kuba ffe tusuubira nti ebyo ebifo olwaleero kati saa zino NUP yawangudde Buganda amadisitulikiti agasinga mu LC5 bonna kiki ekikyusa olw'okuba tolina ebifo? Waliwo okutulugunya abantu kwaweddewo? Drone tezikyakwata bantu kuba twawangudde ebifo? Waliwo etteeka eriganya okuyita mu Parliament kuba tulina ebifo? So tutunulira nti ekiwamba ggwanga ekiriwambye famire ewambye Uganda. Niwankubadde tugenda mu bululu obwo tulina okupima abagenda okwesimbawo ng'ebirowoozo byabwe bisukka obusuusa okubeera abamativu n'obufu bwe balina nga balowooza okusukkaawo nti waliwo omuntu Liverpool okwetaba mu Premier League ng'erina ogisamba naye nga mu Premier League enoonyamu qualifications zigitwala mu Champions League na mu Club World Cup ng'ebirowoozo byayo si bya Premier League. So mulimu ne bannaffe abatuyingiddemu nga bamativu nga Nottingham Forest n'abalala kassa basigala mu liigi. Timulimu tiimu mu Premier League ng'ekigendo kya yuyu kassa esigala netaddayo mulejula nga mulimu kassa egenda mu Europa. Oba ewangudde ekikopo bate kitutte. Ebyo nga si nsonga nti kati ate ffe tusukkakaawo ffe tusukkako okusigala obusigazi nti tuli mu bibiina byabufuzi. Twagala buyinza. Mwagala buyinza n'abalala nti era tulina bye tuli mu kukola nga twandibadde tetubikola. Tulina abantu be tutuula nabo nga twandibadde tetutuula nabo. Naye olw'okuba nti waliwo ekizibu twaliwo obwetaavu bw'okufuna eggwanga Uganda eritebenkedde obulungi eritaliimu baana boolaba kati abasiraanya abataafunye bujjanjabi bulungi abataafuna kusomesebwa kulungi abatulugunyiziddwa olw'obwavu obungi ate abantu ne babafuula advantage kubakozesa mu ggaali kuba bantu miggo ng'era bo bakisanyukiramu. So ebyo ebintu bituluma era bitutuuza n'omuntu yenna ni waba yakola ki okulaba nti twogera naye tujjewo kiri ekizibu ekinene. Era ffe mu PFF tetulina buzibu na kwogera na kibiina kyonna kasa kibeeranga obuvunaanyizibwa bwakyo buli ku lugendo lwetukola ki lwetugenda okujja kati nga Mawu yamala okwewaayo nti olutalo lwamuzitowako ne bannaffe benajja nankumbi abo abatannaba kwewaayo naye nga tebanategeera butegeezi kigenda mu maaso twogera nabo day and night okulaba nti bavaayo bajje tudde ku lugendo lwe tulina okutuukiriza lwe tweyama. So nze saagala debate ya buntu butono lwaki ono yeesimbye ku ono ono yeesimbye ku ono ono yeesimbye ku ono. Okwesimba kulina emirundi mingi kwe nsobola okulowooza nti kisobola okubaawo. Tusobola okubeera mu kalulu olw'okuba ebyobufuzi byonna bitabanguddwa. Mwami Museveni kennyini n'ategeera nti ye takyasobola kwambaza muntu yero n'awangula bano abasambi. N'asindika busindisi musambi n'ayingira mu ttiimu ya Man U n'ayambala omujoozi gwa Man U naye nga ebirowoozo bye byasana.
ng'akakubye muli onana gwa ndikati awe mutatuula ne muteekawo ettabiro ly'okutuulamu ne mwogera ku nsonga ezo weekanga mani yonna ng'ejjudde basambi baasena tweyanziza nnyo tweyanzeege olunaku olwaleero ebigambo byebyo so bye twogedde olunaku olwaleero Hassan Kirunda meya to be 2026 agamba nti naze agala kulaba nga oba meya erubaga ensonga gikwasaganya bulungi nnyo sayida wesobola okwagaza birungi byereere munjagaliza ebirungi naye nga sizze buzi kubeera meya nzize okufuna obwa meya okomandinga ozimba ejje erirumba olutalo olunene si kubeera mu majolobero kwambala beeraawo beere musanyufu ng'abali mu buyinza noonya maanyi g'abantu ganeeyongereko nzimba olutabaalo olunene yensonga endeese kuba nze nkimanyi ti niwoobeera meeya ebyenkana kimu gavumenti eno ng'efaanana bweti nga tokoseza bwa meeya obwo era ekindeese kwaliyo opposition munnange mu myaka 5 kulemererwa kuzimba kapasite eyo nti okimanyi bulungi nti mu lutalo nga tumuwadde olutabaalo olwasooka ye baasooka okulonda sipiika ow'NRM nga tumuwadde amagye agamala tumuwadde buli kimu kati gwe oba komanda tuba tukutwala na ku kalaba owaddeyo amagye gaffe mu ngalo z'omulabe tewetaaga nakudda mu maaso gaffe kubaako natusaba ati ate okukomandinga ejje eddala olutalo olusookerwako olemereddwa yalemererwa olutalo luno lwennyini olw'eggombolola waali kati tetusobola mutwala ate ku lunene lusuka tujja kufa tuggwewo so kati komanda najja nze nzize nga komanda wali era mbadde nze golaba amavivi gange gonna olwaleero singa ndi musambi w'omupiira tewandibadde angula 7 yagakoona gonna joint njatifu owulidde nekawempe enasembyeyo mukana akagindi kenyini akono looya luyimba nalukola nabadde kubabadde mu drone be bakuba emigga emiyitirivu so nti kati fe abalumiddwa ku nsonga eyo katujje tukwate ebintu bino kuba tubitegeera tulina direction gye tulaga kyekituleeta mu lutalo nani tetujja kubeera bamativu nakamotoka kebakuwa wali na busente nga bwendaba abantu amu balowooza ti opposition yonna tulwanyira kubeera ba lead of opposition wano tusobola kulwanyira biliyoni 4 eziri mu office ya lead of opposition naye nga gwe tulwana naye acontrollinga budget ya trillioni 7.3 awo tulina obujega tweyanziza nnyo tweyanziga tetuyinza kusukka wano olunaku olwaliro ebigambo byebyo tukwagaliza akaseera kalungi sawo tukwebazira okuba nti ogizeeko ne twogerako ffenna mulundi ogusookedde eddala kale kkiriza tukoleke tukwagaliza akaseera akalungi nze Geoffrey Mayanja kw'emboozi mu UG beera bulungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nze Haji Mukiibi omusomi w'edduwa. Nkuba omulanga mwenna abali ebule n'ebweya abali emangalibi ne mashariki. Buli kimu kyonna bw'owulira nti ekyakukwatako kyagaana buli kyokwatako emikono tekikola nja kukuyamba era nja kukukolera buli kyoyagala. Mujje mbasomere edduwa kijja kutereera. Omuntu atasobodde kutuuka wendi nina ettogero. Ompa amannya go ne ngawandiika ne ngasuula mu ttogero ne nkulombera edduwa. Ebyo byonna by'obadde olowooza byonna bijja kusimulukuka. Haji Mukiibi nsangibwa ku nnamba 0752 71 08 83. Tewali kigaana kyonna nga Allah ye mubeezi waffe.